Emikono mbaniza ku Chosen Generation. Olwatu gana tutunulira ekirooto eky'okugabula emmere. Ekirooto eky'okugabula emmere. Ekirooto kino kiri so common mu baana ba Katonda. So kitugwanidde okubanga tutegeera amakulu gaakyo. Na okulota kugabula emmere esobola okubeera ekigambo kya Katonda. Emmere esobola okukiikirira endagaano. Emmere esobola okukiikirira obuweereza. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Yesu yatugamba nti ye yagamba mutole mulye ku kino mwenna kubanga guno gwe mubiri gwange. Si bwe kiri kitegeeza nti osobola okuba ng'ogabula emmere naye ng'ogabula mubiri gwa Kristo, kye kigambo kya Katonda. N'agamba mutole mulye ku kino mwenna kubanga guno gwe musaayi gwange. Yali ategeeza ki? Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So emmere mu kirooto esobola okukiikirira obuweereza, esobola okukiikirira ekigambo kya Katonda. So gwe tutunuulira various ways engeri gy'osobola okuba ng'olotamu ekirooto kino ate naki kitegeeza. Naye nga kisobola okuba ekirungi ate kisobola okuba ekibi. Olaba bagamba nti ekirooto kino kiba kirungi eva. Sitaani tasobola kukuwa mmere kulya. Mukwano gwange wali emmere evil food. Wali emmere embi. Ng'osobola ogirya n'ekufuukira obuzibu. Mukama yeebazibwe nnyo. Ate era Esawu yatunda obusika bwe lwaki lwakagoyo ka mmere. So si buli kaseera bw'ota ekirooto ekyokulya nti kiba kirooto kirungi. Naye lwaki twagala tutula specifically ekirooto ekyokusavinga emmere kubanga ekyokulya okulota ng'olya ekirooto ekyo nakimaliriza dda. Bw'oba ng'oli mpya subscribing okonekade bw'onaakikola ekyobulyo tulaba batadde video ojaba ng'ofuna notification. Wantuyiga ku bintu bingi nnyo si birooto byokka ate nga eno channel ka buli mwana wa Katonda wenna okola ki ogyetaaga. Now munjukira bulungi Adam ne Eva balina okulya waliwo n'omuti Mukama gwe yateekawo nga tebalina gulyako. Ebaagulyako ebizibu byetwagwamu mpaka olwaleero tetunaba kubivaamu okujjako ng'oli mu Yesu yagenda okukuyamba kubanga akuzza mu kifaananyi kya Katonda. Ebyo tunabyogerako bulungi obulala. Nawe katandike osobola okulota nga ogabula emmere abaana. Ekirooto kino kiri so common. Ensonga kino kitandikiddeko olwota oli mu baana ogabula baana mmere. Ebiseera bisinga Mukama asobola okuba ng'akulaga nti obwe buweereza bwo obanga ogabula abaana emmere. Naye ate munaye ekirooto kino eky'okugaba emmere osobola okuba nga abaana boolose nga baana ba Katonda. Kati akuweereza baana ba Katonda, si baana bato mu Sunday school. Oba Mukama Katonda asobola okukulaga naye ate nga mukwano gwange Mukama Katonda ayogera ku Sunday school. Sunday school ey'abaana abato mu kkanisa. Okay? Bayibuli kamuleka abato bajje gye ndi abalinga bwe balisikira obwakabaka bwa Katonda. So kitegeeza nti osobola okulota abaana bano naye nga baana ba Katonda. Okay? Nga bali mu kuweereza. Muna ebirooto bene by'okuweereza nga bwe nzija mbagambye mabikakaawo. Tiwota ekirooto kyonna eky'obuweereza nga tokitegedde ddayo kuze Mukama ajja kukwawulira kiriyale wa walina okuba ng'oweereza kubanga yakuba abaakuyise. Yabakuyise ate era kimukakatako okubanga Mukama Katonda akusimba. Kati gwe olina kutegeera butegeezi kino ekirooto kyaki kya buweereza n'odduka nodda gy'ali ne weewayo gy'ali asobola okubanga mukwano gwange akuluŋŋamya we olina okuba nga oweereza. Osobola okulota nga ogabula emmere oluusi ku kkanisa. Ebisinga kino kyo kibeera kya buweereza naye nga bwe mbagambye nti ebirooto bino eby'obuweereza kiba kirungi n'oddayo n'obuuza Mukama n'akwawulira specifically wa olina okuba nga oweereza Mukama. Naye ng'ebiseera ebisinga eky'okugaba emmere kibeera kya kubanga obuulira ekigambo ebiseera ebisinga. Osobola okulota nga ogabula keeke. Keeke mugibanja y'embaga. Osobola okulota nga oli eyo ogabula keeke. Keeke eno etera okukiikira amawulire amalungi. Nga omanyi nti keeke buli weebeera ebiseera ebisinga wabeerawo essanyu. Birthday, mbaga, mukolokolo emirala gyonna obeera okusala keeke. Ebiseera ebisinga buli olota nga osala keeke ogabula keeke ebiseera ebisinga wabeerawo amawulire amalungi agaba gagenda okujja mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe nnyo. Sobola nkugabula emmere eri mulabewo ng'oli mu mugabula mu mutima mulungi. Ekyo nakyo kibeera kirooto kirungi kyenooza nti Mukama Katonda aba akulaga nti no mukwano gwange bala ebibala ebirungi eri omuntu oyo. Lwaki? Kubanga ebibala ebirungi byogenda okuba nga obala eri omuntu oyo bigenda kuleetera omuntu oyo okuba nga akyuka. Kubanga ekigambo kya Katonda kitugamba nti mulabewo tusabire nnyo tusabire zikyogera kitya kitugamba nti bwe twagala abatwagala bokka n'abantu b'ensi balinga ffe. Lwaki? Kubanga n'abantu b'ensi balina bye baagala balina bye bakyawa. Bayibuli etugamba nti no ffe balabe baffe tubaagale.
tubasabire tugamba nti bwe baba balumwa enjala tubakole ki tubaliise balumwa ennyonta munywese Mukama yeebazibwe nnyo so mulabe bo wabanga ali mu buzibu still osobola okumuyamba bw'obanga omanyi nti ayinza oba mulogo ky'omuyambisa kyonna kiwonga musayi gwa Yesu Kristo n'omuwa ng'oba okoze ekigambo kya Katonda tayinza kukuwangula abamu oti ate nnyinza okuwa sente zange ne bandoga Mukama yeebazibwe nnyo sente ziwonge musayi gwa Yesu esabire tewali kyezijja kuba nino yambe kubanga oba okoze kigambo kya Katonda abamu ng'olota abaliwo abantu abasabiriza balaba ku street nga boli mu kubanga oyamba obawa ekyokulya obasavinga obayamba oluusi bwana oluusi omuntu nga badde akusaba omuyambe n'omuyamba Mukama Katonda aba akuyita kubanga oyambako abantu n'ebyo byakuwadde yes bw'obanga omuntu omutegedde ng'olaba obadde omuyamba nga badde mutuufu ali mu mbeera mbi ebiseera bisinga era ogenda kwogerako n'omuntu mu magezi ogenda okulanga embeera gy'ayitamu si nnungi abantu abayita mu mbeera embi si buli kaseera nti mukwano gwe ogenda kumusabira busabizi n'apooso poya kitusomesaako si buli kaseera nti ogenda kumugamba nti munaye genda obugume genda weebake obugume nedda mukwano gwange ogenda kumusabira naye olumu waliwo abantu ng'olina okukwatako mu nsawo yo Mukama yeebazibwe nnyo ng'olina okukwatako mu nsawo yo omuntu oyo omulage ebikolo ebirungi omuliise yes nga gwe Mukama wagenda okwesa okuddamu essaala z'essaawa eyo ate omusabire Mukama Katonda mwena omulimu oguli sustainable osobola okulutangula buli mulayini y'emmere kyoto kino kifunye nnyo emirundi egisinga nga abantu bakibuuza nabadde ni mulayini y'emmere kati mukwano gwange obanga obadde mulayini y'emmere ekituukawo mu mulayini eyo gabira amakulu g'ekirooto wafunye emmere bwabanga bakusaviiza emmere ng'obadde mulayini ekyo kiba kirungi mukwano gwange bw'obanga obadde oli mulayini newekanga mukwano gwange ng'otuuse ne batakusavinga emmere ng'eweddeyo manya mukwano gwange tebigenda kubeera birungi olina okuba ng'osaba Mukama Katonda akuteekeko favor kuteeka ekisa kye kubanga oba ogenda kubeera ng'olemererwa ogenda kutuuka nga halfway byokola tebigenda nga kuguka Mukama yeebazibwe obadde mulayini okutta essowaani otuuka nti emmere eweddeyo baggaddewo bakomye ku muntu akuli mu maaso ne baggalawo ne bagamba tukomyawo kusavinga oluusi n'emmere gyeri ne bakomyawo okola ki okusavinga lwaki kubanga gw'olabiseeko Mukama waffe omulungi yeebazibwe oluusi oli mulayini ya mmere ate ne bakusosola ne bakugjamu ne bagamba gwevaamu ne bakujja manya mukwano gwange si birungi n'akamu olina okuba ng'osaba Katonda kuyambe akuteekako feva akuteekeko ekisa kye mukwano gwange gubeera mwoyo gwa lutwe mwoyo gwa kusosolebwa kye tuyita rejection gubeera mwoyo gwa rejection tuuse ku layini baggaddewo olukulabyeko ne baggalawo bakupulize mu layini Mukama yeebazibwe nnyo ebeera rejection super wala tabalutanga omufu yakugabula emmere omufu tate yafa olusabamu bafu bangi ekintu kyonna kyokola n'abafu ebiseera bisinga kiba kigenda kufa okukubeera communinga olaba Yesu yakola communion n'abayigirizwa be ne bamenya omugaati ne balya ne baliira wamu kaali kabonero ka mubiri nga kalina kikakommunicatinga mu nsi ey'omwoyo era nga kibagenda okulya Yesu yaguyita mubiri gwe era kye baanywa yaguyita musaayi gwe nenga ayita n'abakufa kuyiwa musaayi Mukama yeebazibwe nnyo so olwotanga otudde n'abafu mukwano gwe ng'oli mu kulya nabo omanya nti communing with the dead ezo ziba ndagaano n'amaki n'amagombe kakati mukwano gwange ezo endagaano boyina zisazaamu endagaano gy'olagana n'amagombe mukwano gwange Bayibuli egamba terikola ki erijjurukuka terinywera mu Isaaya 28:18 sibe kiri kakati awo walota abafungo oli mu kulya nabo manya mukwano gwange si birungi naki n'akamu naye Mukama agenda banga atusumulula olunaku olwaliro mu linnya lya Yesu osobola otanga ng'otudde ne family members ntudde muli musaku muli mukulya ebiseera bisinga ebirooto ebyokulya ne family members nga sigwa abasavinga naye nga bali nga bujasita olaba bulabi mu kyoto nga mutudde muli mukulya ebiseera bisinga zibeera nazo ndagaano zisinga zibeera ndagaano ezizirondo buzaliro n'omusaayi so olina okwegendereza ekirooto ekyo kiba kifaananye si kibi buli kaseera nolina okwegendereza abamu olwo tate mulina mulumbe muli mukulya mulumbe muli omumalaalo mwagenze muli mabijja ebintu ng'ebyo Mukama yeebazibwe nnyo wetanga guba savinga
olina okuba nga obulya abantu ab'enjiri, olina okuba nga obasavinga ekigambo kya Katonda, olina okuba nga obabulira enjiri balokoke bakyuke badde eri Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Osobola okuloota nga oluusi osavinga pasita wo ng'ate gw'osavinga emmere, kitegeeza nti ogenda omubuulira enjiri. Nedda mukwano gwange, kuba kuweereza wamu n'omusumba oyo. Kisinzira ekyoto bwe kiba kifaananyi. Sometimes kuyinza kuba kubulesinga musumba naye nga kuba kuweereza musumba oyo. Kati Mukama Katonda aba alina okwawulirako oba n'otegeera musumba ono ki Mukama Katonda kyanjagaza okubanga anyumira wamu naye. Mukama yeebazibwe nnyo. Kyolina okutegeera kino ekirooto ky'okusavinga ebiseera ebisinga bubeera buweereza okugamba ekitambulirako oluusi n'endagaano. Waliwo abaloota ng'oloota oli ebimere bitategeerekeka, ebimere ebifundu. Nze n'embeera gye nalimu emabegako eyo nga ndoota ndi ebimere ebinyamanyama ebitategeerekeka. Mukwano gwange gubeera mwoyo gwa kufa, ez'endagaano mukwano gwange ez'obulabe ebintu by'olaba ebitategeerekeka aganyamanyama galinga agenda biki tebitegeera. Ogenda ozukanuka banne biki bye tubadde tugenda okulya oba tulidde bino biki bye tugenda okulya. Manya mukwano gwange ebiseera nga gubeera mwoyo gwa kufa, zibeera ndagaano n'amagombe ezo agaganyamanyama g'oli ago, mmere embi nnyo eyo mukwano gwange. Kati bw'oloota ate nga osavinga naye ng'osavingira mu bikopo bikyafu, masuwani makyafu, oluusi ekyambalo kikyafu, manya mukwano gwange Mukama Katonda abayogera ku gwe kennyini omuweereza we nti mukwano gwange omusavinga naye wetaaga kuba nga weenenya weerongose mu maaso g'omuweereze ng'otuukiridde. Mukama yeebazibwe nnyo. Otunuulyanga ebirooto ebirala ebifolowinga ekyo kino ekyokusavinga nebibaddewo emabegako awo ebiyinza okuba bipointinga ku kintu kyekimu oba olyawo. Abamu obadde nga olina omuntu gw'obuuza Mukama Katonda omuntu ono mutuufu si mutuufu, so otanga osavinga omuntu oyo ng'omusavinga emmere. Mukama yeebazibwe ng'era mukyala we bw'akola, mukyala we bw'alina okuba nga akola ng'omuweereza oleese ekikompe n'ofukaminga bulungi n'omusavinga kasobera akabonero akalungi akalaga nti mwami omutuufu. Ebintu by'ebirooto nabagamba nti ebintu by'ebirooto olina okuddamu n'obuuza Mukama ebiseera ebisinga. Ddala ku bintu bino ng'olina okukola decision ey'obulamu bwo bwonna. Kati owulidde ekirooto Brother Steve n'olota ng'osavinga n'ogamba mutuufu mukwano gwange ekirooto kimu tokitambulirako kubanga ebirooto ebimu si buli kimu kiva eri Katonda. Era Bible tugamba do not believe every spirit but test. Nokema emyoyo olaba guvudde eryani eri Mukama. So si buli kirooto kyonna ky'owulira mukwano gwange nti kivudde eri Katonda nti odduka misinde. Confirming kuva eri Katonda. Okay? So walose ogabula ki? Walose ogabula ki? Osobola okuloota nga oli mu kulya emmere naye ng'oluusi plate siiyo. Olwala saze kwogera ku birooto byakulya n'ensanya including emuko ebimu ku byo naye nga nakola video ekwatagana ku kulya. Igenda okuba ng'eddako ng'ovudde ku eno video kyegera ku screen yo gikoneko eno video enaba ng'eweddeyo. Osobola okuloota onywera mu kikopo ekitali kikyo oba ng'olaba omwami wanywera mu kikopo ekitali kikye. Singa ekikopo kino kiba kiikira muntu mulala n'okuba nga weegendereza ddala ku nsonga z'obwenzi. Obadde olina omusajja nga nawe kimanyi si ojja kuloota ebirooto nga bino ng'olunywera ku bikopo ebitali byo byonywera mu sowani zitali zisobola kuba nga ensuwani tebayiyo. Okay? Olina okwegendereza ennyo ennyo. Oloota obadde ogabula emigaati gikiikirira ekigambo kya Katonda, olumu gikiikirira obugabirizi. Mukama yeebazibwe nnyo. So kisinzira ani gw'olootse ng'ogabula. Mukama yeebazibwe nnyo. Ng'ota ogabula abantu b'otategeera bulungi, be very careful n'ekirooto kino. Be very very careful. Ebirooto ebyokulya sijja bagamba nti buli ekirooto ekyokulya kibeera kirungi. Nedda mukwano gwange. Yes, wadde nga Bible egamba nti Mukama ateeseteese emmeeza mu maaso g'abalabe bo, naye ate manya nti ne Sitaani yateekateeka emmeeza n'asuula Adamu ne Eva. Esawu akagoyo bwe yakalya yatunda obusika bwe. Mukama yeebazibwe nnyo. So ebirooto bino ebyokulya kisobola okubeera ekirooto kirungi, kisobola okubeera ekirooto ekibi. Emmere esobola okubeera ennungi, esobola okubeera embi. Kisinziira engeri yonna gy'okirooseemu. Muteere mu comment section ekirooto kino mwakiroota mutya bannange. Ekyokulya wakiroota otya? Tujja batukuyigirako biki ebyabaawo ng'omaze okukiroota. Tujja batwongera okuba nga
tukuyigirako ekirooto ekyokubanga kyakubanga osavinga emmere otugaseemu ebimu ku birooto ebyokulya ng'osavinga emmere wali tosavinga ani pasta boyfriend osavinga ani so naye nga ekirooto kino kitambulako nnyo obuweereza naye nga bwebagambye nti ebintu by'obuweereza olina okuba nga oddayo n'obuuza Mukama. Yesu nga bwe yakwata emigaati n'ebyennyanja n'aliisa abantu bangi n'abaweereza ng'amaze okubabulya ekigambo n'abaweereza nabwo ekyokulya. So ekirooto kino ekyokusavinga okutambulirako okubuulya ekigambo kya Katonda oba obuweereza oba oli awo okutambulirako n'obugabirizi eri abantu abalala nga Mukama Katonda ayise mu ggwe kubanga obayamba. Saako n'endagaano nga bwe mbannyonnyodde. Mukama ffe mulungi yeebazibwe nnyo. So ndoza kakomawo ku kirooto kino ekyokusavinga emmere bw'obanga olipya subscribe okone kade bonna kikola ekyo ojja batumisinga birooto ne videos endala zetteeka kuno channel okuliko ebintu bingi maaso byonna batwongera okuba nga tuyiga stories za Bible kuzi stories weerako ddala ng'obulamu bwa Eliya, obulamu bwa Esther, obulamu bwa Jezebeli, obulamu bwa Elisa, kati ndi mu kukola ku bulamu bwa Yusufu. Saawa yonna video egenda kubanga efuluma. Olaba video eno nga wayisendako nga 3 manya nti video eba yafuluma dda. Mukama yeebazibwe nnyo. Video egenda obanga eddako ekwatagana ku birooto ebyokulya kona ka video akolaba ku screen yo kagenda kubakubwira ku birooto ebikwatagana ku kulya oyongera okuba nga oyongera okutegeera ekikapu kino. Oba video bagirabe girabe oyongera okuba nga otegeera ebirooto bino ebikwatagana ku kulya. Nkola mbere bulungi. Mwana Brother Steven ndi mulokole ku Chosen Generation. Mbere bulungi.